computer Sidesoft producer era nga manager wa Shammy K ne remote control. Obuzibu bwaffe ne Kats omanyi Kats ye ekintu kya boss akyagala nnyo kyova olaba amanyi n'okwambala t-shirt eriko boss okitegeera ye kye ekintu kyasinga okwagala yagala nnyo mutwala ng'ali waggulu. Kats amanyi nti bw'ojjako amannya akwata kyakusatu ku earth nti bw'ojjako Mukama Katonda God nozzaako Jesus Christ addakaawe MC Kats Katamba okitegeera ye kyamanyi toyina kyovola bw'aba kugamba I fear no one except God. Mbadde maze emyaka 4 nga nkola ne Fille kuva we nayingira Kampala bwenti nasooka kukola na Fille naye nga sirabangako Kats naakamulaba myezi 11 okitegeera nakola n'oluyimba lwa Fille olwa Love Again nga Kats simulabangako face to face simu meetingangako naye yankubira essimu nangamba wali oluyimba luli wa Yaledi badde nsaba obeere ne kyokolako ku luyimba olwo. Bwe navaawo ne mugamba naye kati nzo nsasulamu kiŋŋanze kuba nkoledde Fille ebbanga okitegeera ne mugamba okimanyi nakusindikirako ne ssente mu nnyimbire show yange ey'ejjinja ne mutajja awo naŋŋamba ajja kunnyambako ku Shammy K ne kampani ya Kats Music nze yagiregisteringa ŋŋanze era nze yaleeta erinnya Kats Music ye yalina kampani ye nga bagiyita I Love Music okitegeera bwe nagenda mu registrar's office ne baŋŋamba tosobola kuregisteringa statement ya luzungu kibanga kujja n'ogamba I love you kitegeeza buli muntu akikozesa amale kusasula oba osobola omusuuwinga okitegeera ne mwaka tugituume Kats Music ne mugamba naye nina omuyimbi gwe tuba tutandikirako okitegeera already yalina haze nga naye nina tuteekemu ne Shammy K ono ne tutandikira awo ne tukola mpola mpola nga era nteekamu okitegeera ye n'ayiwawo ki omubiri okitegeera kuyiwa omubiri bye bino bbaala biki okitegeera TV olumu naye ng'era nazo TV aŋŋamba leeta budget ya TV siteri kyabwereere era abasinga bamanyi nti gyendi because ekisooka kyennyini buli Shammy K waabeera mbeerawo okuggyako olunaku lumu lwe saaliwo nali Malaba ku lunaku olwo Kats lwe yali atandika night y'oku Fame saaliwo era bwe saaliwo waliwo ebya going wrong awo ebitali birungi kunyumya mu bantu okitegeera bwe kyaggwaawo ne ŋŋamba omuyimbi kati toddamu nakukwata simu za Kats okitegeera buli Kats ayitenga mu nze okitegeera munnaaye ijjuuzaawo twafunamu obutategeeragana Kats yagenda n'akola ka vidiyo yali ku show ya Gravity n'akola ka vidiyo nga yeegaana omuyimbi n'agamba oyo siina bwe muyita namusanga busanzi muyimbi wa kyali wange ng'ebyo byonna bigambibwa mbu Fille yamugamba bw'oba oyagala nkomewo weegaana ani Shammy K okitegeera najja n'akikola naye nga y'omuyimbi gwokedde ku makya n'oteeka mu bantu nti muyimbi wange brandi yange bw'okeera n'ojja n'ogiraba otyo ne mugamba munnaaye Kats kye wakoze si kiki yayomba buyombi okitegeera n'anvuma n'ampemula wemula ne mmanya omuntu gwe nkola naye olwedde nali mumanyi kuva dda era buli kimu kyonna kyenkola ne Kats okuva we natandika kuba abantu baŋŋambirawo nti omuntu gw'oyingidde naye mu business muntu muzibu nnyo recordinga buli kimu so buli kimu nkisuubira olwedde badijje bangi bakubidde amasimu ng'abagamba tebakuba music wa Shammy K which is okay okitegeera which is okay because eyo blanda nagikola dda nga ntandika ye kennyini kyalwana okugjawo ng'era bwe yeewaanye nti n'eya Fille bwe yagenda yagidestroyinga nga amaze n'emyaka 6 okitegeera so si kipya naye ŋŋanze omuntu nze Sidesoft kuba kati kino Kats yagambye nti namubba miliyoni 7 guki namubba miliyoni 4 omulala bamuyita Asia okitegeera naye namubba miliyoni 2 Kats alina ssente ezo lwaki nziba Kats gwensinga essente lwaki mbonyaabonya omusajja alina obulamu obusigadde ku 5%. Kats bw'aba akakasanga obulamu tebuli ku 5% abuuke bubuusi kuva waggulu awakaawo sijja kirumamu so sina nsonga lwaki ntulugunya Kats because mubeereddewo mu bintu bingi okitegeera ne ka vidiyo
kebaali bamufulumya fame nga bamugoba nze yalimu nga mukwata n'akwata eccupa n'aginkoona mu kyenyi. Obubaka obugenda eri MC Cuts muganda sikuyinaako buzibu just lwakuba ekyanyiizizaamu kwagala kusuula kariya gy'otayongerangako jjinja, kariya eya Sidesoft nga producer. Siri mubbi, siri mukumpanya, sisobola kukumpanya because toyina. Abantu mwenna abalaba roundabout mbasaba mwenna temutuvaamu, ffe tuli bantu bamwe era Shammy K agenda sigala walina n'oluyimba olupya baluyita obuntuntu. Bana ensonga dange ni Cuts twayawukayine mu bulungi, twayawukayine buli omu akola bibye era abenda Shammy K mukubira nze timukubira Cuts.